bamaze okumaliriza bambazimye amemba gaabwe gennyini agaddala nga bakulu bakola ki bajja naye njagala okugamba bali mu kugoba abantu abachina bwe bavanga emisingi gy'ebifakitole we bajja abantu bwe obusiru bwe tukola ki bwe nkugamba nti okuzimba mu myala kikyamu obuvumo obusiru bakulu ekitegeera no bantu bwe tutabagambe tebajja kuwulira era katubagambe oba mwagala mutusibe fe tukyalina kye twagala essuubi lyaffe mwalita obeera wano tomanyi kiddako toyina kyolese waka oliawo oli muntu wagenda ku ssomero n'osoma wagenda n'osoma toyina kiddako ofunanga wa booda lwenkugamba ng'ogamba amenyebwe ali mu lutobazi oddamu otya amenyebwe ali mu lutobazi ojja kusobola amenyebwe ali mu lutobazi oba nze nandikukuwadde lisiti gwe n'okimpa ekkanisa ya pasita Ssenyonga lutobazi emenyebwe ekkanisa ya pasita Kayanja lutobazi sudirwe emenyebwe sudirwe munyonyo awe twakamateka sente zaffe ekola etya emenyebwe Stabekisi Soyabunga ekola etya emenyebwe abetagana kumenya ne bakuwa ne kibooko tekawo ne beach kitegeera wetumenya uteka beach wetumenya otuzimbe abantu b'ekibuga Kampala mutegeezebwa Aromantic Entertainment bali ku Theatre Bonita n'omuzannyo Customer Care jukira ino series eri ku TV era gwagigoberera yitawo baaba batandika Friday 28 ogw'omukaaga Saturday 29 ogw'omukaaga ne Sunday nga 3 sinje mtwale 3 ordinary VIP mtwale 5 endaga za Theatre Bonita eza bulijjo mukaaga July Afro Club Kasangati atenga 7 July Joggers Bulaga wonna sinje mtwalo gumu tangora baaba abazannyo okukamala bano bazannya nomere gudu ettala lya Kampala Florence Nampinja Sahaba Dubowa Bukenya Muhammad Nabunya Jamila Nakarema Shadia Tanasi Nesamula Beatrice Aromantic Entertainment ku Theatre La Bonita etandika nga 28 ogw'omukaaga n'omuzannyo Customer Care. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nansana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 official na josinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti. It is a fresh week nakulwa Monday enkuba ekedde kutonnya okubanga eggwazi zino zigenda mu 8. So if you didn't plan earlier olunaku olwali toyina kyokoze completely toyina kyokoze naye kulisayo mu weekend gye wasobodde okukomako weebale kubanga wavudde abadde mu kibuga ate no weekend yalabise ng'empanvu yabaddemu yidi yabaddemu yidi naate nga nyimpi yabaddemu yidi kati okuzunga kuba kwakabadde kungi nagabye bule wano yidi nze saagitegedde n'essimu nagituze mayi famire gyenvaamu erimu obusiraamu kati wali muganda wange yatuvaako muganda waffe Beka Kabonge yaleka abaana abo njiwawoko omubiri lwensobodde naye mu bya fizi konjirawo ddala full time naye kakati bamama we bamanyi okukuba idi yatuuse abaana naye kati waliwo yakubye essimu n'engituga naye kyannumye saabadde byaganya wagituze n'omuganga Katonda asaasira nabagjeeko eddembe lyabwe eryokuba eryokutendeza omutonzi waabwe ku lunaku lwabwe olw'okwenyumiriza mu nzikiriza yaabwe ku lunaku ng'olwo naye kyabadde kiganye buganyi saabaddemu kikaluba bukalubi obulamu leero mubaamu enkya ne zigaana kasente kennaku nako sikangu naye ng'ogamba otya ntyo gye tuli tuwangaalirayo si bwetyo buli omwe muvuga bubwe of course kakati ate mu mbala y'emyoyo
omayinza ensoma nnyo Greek mythology. Greek mythology. Kati mu mbala y'emyoyo omwaka oguba gutuuka mu kiwato ky'enjuba makati mu kibikita kiwato ky'enjuba ebizibu biba bingi mu science mu nzikiriza eyo ey'obuwangwa bw'Abagiriiki wano abantu bafiire nnyo n'ebizibu okuba ebingi n'ebyenfuna okuba ebingi ebizibu okudobonkana otubala June, July, August awo kufa okutategeerekeka kuba kungi nnyo ebintu nga bijja ate nga bijja kumukumu kati abantu basigala nga nze mbalira nnyo ku embala y'abo abantu naye ofuna ekizibu tekitegeeza nti nno gwali naye kanyusa sanga n'abalala bangi saa Katonda abitutangire bannaye jo yabadde Idi fungashi nkunoonyezaako jo yabadde Idi mbadde ngobeera mu nsaba mu kusaba okw'enjawulo naye nensoma nnyo kwa jjajja w'Obuyisiraamu obubaka bwe yawadde yayogedde ku kigoba abantu ku ttaka okumenya ebizimbe last week. Oli muganda waffe bamuyita Joel Ssebunjo muyimbi wa Ssaabasajja ali emabega ate mu maaso y'omu ba producer abasinga okuba ab'ettabu Judy Mugerwa tumanyi Joel Ssebunjo ogirobaawo beba bayimbi abakira ne beekolera ssente olaba emmotoka gyapaakinze wali yemu kuzaalina bw'ogenda ewiiko alinayo gye bayita like a villa yatandika amaka ogenda gwe n'osasula ne weefumbira n'obeera bagiyita Timbukutu yali kati mu byabulambuzi beba abantu abasirika bategeera value tourism waliwo abantu bagenda ne bagamba abayimbi ba wano bakuba nnyo West waliwo omuyimbi yawo gwe batugamba oba oli wa Federation bwakuba nnyo West Africa muna Uganda bw'ogenda West Africa Cameroon genda Guinea genda Mali genda Cote d'Ivoire n'ogamba Uganda omanya ge bagenda kubuuza is Joel Ssebunjo there bakubuuza Joel Ssebunjo n'oli omwami yafa fire abo be bamanyi yendongo yakuba ekyaddala ne kinoga ne Museveni naye bw'atyo oyogera Uganda bakubuuza amini nedda ate bw'ogenda mu bazungu bakubuuza nnyo Museveni. How do you manage to survive with that guy? Alwanye okulyoka kalegaseeko omusajja akalwanye nako era kale naye ate mu Bawalabu mu nsi ez'abadduga bagaana amini akyaliyo baana be bakyaliyo bamusomako busomi. Mu bubaka bali bwe nkugamba baayogedde nnyo wiiki ewedde ettaka ly'omu Lubigi lifuuse ettaka ly'omu Lubigi naye points of debate ekisooka bazimba mulabawa. That is a big question. Ekyokubiri mutuuse okumenya lwaki mubuuka ku Saturday abadde tanyi tax park ye Nansana baamuziise oyo pressure zaamu ku bakasaba amenye ennyumba ye manye kitegeeza okuba nga oli kalimu bagamba kalina we bagimenye pressure ne zimukuba naye paaka eri wano meters ntono z'obuukako Saimo tulina obuzibu bunene nnyo mu ggwanga lino kati ate obuzibu obwo bujjawo kigenda kututwalira ebbanga ddene. President Museveni akoze ensobi nnyingi nnyo ezigenda okututwalira ebbanga abali baawo sijja nakweyogerako simanyi na kiddako nkya abali baawo kukyusa lino eggwanga bagenda kusanga omulimu munene nnyo. Nze njagala okubuulira obuzibu bwe tusisinkanye kati nti essaawa ya leero ne President Museveni n'akeera n'agamba nti nze sikyali pulezidenti mmwe mumanyi eggwanga lyammwe liiryo n'oteekako muganda waffe Robert Kyagulanyi ne bw'oteekako Mao ne bw'oteekako Kabaka ne bw'oteekako Papa ali e Roma ebizibu tebisobola kuvaamu mu lunaku lumu ate era bimutwalira ebbanga ddene nnyo. Kati ate omuntu yenna agenda okuddako nga Museveni avuddewo agenda ssanga obuzibu bunene nnyo kubanga buli ajja
asuubiza bingi ate n'abantu ne bw'otabasuubiza basuubira bingi kubanga actually ebibakwagaza byebizibu byabwe. Abantu actually ne manifesto ya Bobi Wine tebagimanyi naye ebizibu byabwe bo balowooza ye manifesto ya Bobi Wine. Kati ebizibu ebyo okubijjawo kigenda kututwalira ebbanga ddene nnyo. Kakati otandika otya okulwanyisa ensonga nti kankubulenga ensonga emu, ensonga y'okugamba omuntu okukola ensobi nagamba nti president tuyambe, nayita abamawuli nagamba nti tuyambe, ekyo kigenda kuvaawo kati ng'oli ali mu nsobi naye ate ntukabira president ajja atuyambe. Omuntu akeera n'akola ssente ze n'azimba mu lutobazi ng'akimanyi ennyumba neggwa ng'akimanyi ne bagimenya nagamba president tuyambe. Kiki kyengezaako kulaga titulina eggwanga abantu gye tutamanyi bintu bikola ddi era bikola ludda wa na lwaki. Lyerina eggwanga lyokka w'osanga omuntu nga sabbuuni anaaba yayozesa epiki n'essowaani bwe bagenda okuliira n'avudde mu kayu mu toyireti bagamba naye mupe ku sabbuuni naabeko. Omwana adayoza ebintu namugamba sabbuuni wuuno. Tulina ekizibu kimu, tetumanyi kintu kikikola ddi, tukikolera wa era kikola ki na ddi. Ekyo kyabula. Ekyokubiri ne tuba nga tuwangaalira mu kutya. Okutya kuleeta obusiru n'obutamanya. Obutiitiizi buzaala obusiru n'obutamanya. Nze gye buvuddeko nali neewuunya nnyo ekintu nakibuuza father yalinga father ku kigo kyaffe eky'ejjanya Mpigi. Namubuuza father bamuyitanga ku kigo ky'Empigi parish St Joseph. Father oyo yajjanga mu kisomesa kyaffe eky'ejjanya bamuyitanga father Atanas Kafeera akyaliyo mukadde waffe oyo. Namubuuza father lwaki basibawo kyaki? Nakuddamu atyo. Nagamba anti byennyonnyola tebyagatta naye tubeera tutya mu society gwe fumintiriza ne mutubeera mu society nga kereziya ekkanisa ziriko kufulu ennene. Kuziza ba trespass. You must worry for our lives. How can a church, a place of worship, nebeera ne big padlock? Okay, katuleko tukatusuubire nti bagenda kubba hostia n'emizindaalo. Kitegeera? N'entebe. Era nakyo ekiraisinga red flag twatuuka ddi ku busiru obukujja ewuwo n'obba mu nnyumba ya Katonda. Ekitegeera? Kati ekyo vaawo ekyo. Essaawa ya leero omuntu bw'aba agula kufulu ezisiba ewaka mu maka ge nga yakatandika amaka ne toyireti ewagenda bbi nayo bagulirayo kufulu. Nagendako keeyo ebbombo nga toyi bazisiba. Nze natuukako omusajja yayokya munne eŋŋuumi. Lwaki oyingidde mu toyi yange? Yemu abaana akasumuzo mwakaleseewa. Anti waliwo munaye bana babeera mu kwata. Walya nali ngenda kulaba mukwano gwange ogwalo weeyogerere omusajja nenyimira ne mugamba ssebo olye mutoya ate tatwalayo ssente bbi eka muleke kale bukyafu muleke ba munno olw'okuba agenze mu kayu awo wetukola ki wetuli nti ebintu byaffe byonna biri ki kifuula nnenge okitegeera. Mpuliriza ontunuulire ekyogoba abantu mu ntobazi si kikyamu. Omuze gw'okuzimba mu ntobazi kikyamu naye kankubuuze baani boogobayo ddi bagobayo era bagendayo batya? Okugoba abantu mu ntobazi si kikyamu. Okuzimba mu ntobazi kikyamu naye baani boogobayo obagobayo ddi okitegeera era bagendayo batya? Baani boogobayo bagendayo ddi? Tulina obufere obuyaaye obusiru obuli mu batukulembera nti bino ebizibu ebisinga
ffe tubyezaalidde. Oddira omusajja nga mubbi ku kyalo nga mwena mumumanyi nti gundi oyo mubbi. Okitegeera? Ne bakugamba awe bamulonze ekyemaani wa NRM. Totuna nnyo mu maaso eyo. Tuli ku theatre. Ebisambi ebyeru byo bibaawo. Kyemaani wa NRM ku kitundu. Nga yesi yemubbi saababbi. Yabba ettaka. Essawa ya leero bwe bakulonda okuba RDC. Era nabadde nsaagana abantu ne bagamba nti yange Museveni sina kye mwagaza. Ampe mundu n'obwa RDC. Olita ngamba nti kati gwe tukulaba yagala kubba ttaka. Bakwe mundu n'obwa RDC kyo ekiddako. Omuntu katamu obwa RDC bamuwe mundu n'emmotoka. Ekiddako ng'ettaka lyalina tolimanyi muwendo kitegeera lyayongedde okufuna tolimanyi bungi bwalyo okitegeera nti wano license ez'obubbi tuziwa ne office okitegeera abantu babeera awo ku kyalo towoganira mu interview yaffe naawe omukyala gumala kuggwawo wasirikira ddala totugirira tewali ayagala banno teeka waawo kiro 5 bireke kakati mutusaasire muganda waffe Zubeda adda tuyitako wali mumanyi yatatuyitako kakati nti abantu abalina empisa embi betussa mu ofiisi nkitegeera olida omuntu agenda n'ali enguzi n'agirira ddala ne wabaawo n'agamba munnammwe mumugambako mutya okitegeera mumusajja gwe mugwangadde naye munnammwe ne mutandika omugamba awo wetwatuuka etwalabakokko eyali IGP abantu ab'ekisolo we beesitula bagenda ew'omukulembeze w'eggwanga waba y'ekisolo ne beesitula bagenda bagamba munange omwana waffe omwana musonyiwe naye ng'omwana yakwatanga bannansi banna Uganda n'abagaba e Rwanda n'akola ki n'akola ebikolobero wano okufa obufi okitegeera yensi mwe tuli nti wano tubadde tugamba nti bannaye muganda waffe Anita Among akozesezza we palamenti gavumenti ya Bungereza n'egamba nti affe tukuzuulako tuzuula omukazi ono entambula ye ya ssente si nnuŋŋamu naye mussaako nnatti okitegeera n'olaba abanaku abatali kiddako ssente zibula zirina kuzimba malwaliro abanaku abatasobola kusasula bbiiru za woodi bazaalire obwereere okitegeera ssente ezo tukole enguudo abantu batandika okutambuza ebirime byabwe okuva e Bukeddeya babireete e Kampala bafunemu akasente abanaku bwe beekolamu omulimu e Bukeddeya ffe tugenda kutambula tugende ku embase ffe tugenda kutambula tujje e Kampala ku palamenti omwana waffe bamuteddeko sanction era nze wenabira ku social media ne mbagamba mutugjeeko obusiru mutambule paka Bungereza mutugjeeko obusiru okitegeera kati wano tuli mu nsi nti we are voluntarily stupid and hopeless tetulina ssuubi to be stupid tekitegeeza nti kivumu okubeera stupid kwe kumanya ekituufu n'otakikola n'osigala nga gwe oli ku kifu kukola ki kwozibye muganda wange nga gwe owannema nze mbadde whistleblower wa Nema okumala ebbanga nagamba Nema ne mbagamba ennyanja Nalubaale egenda kumira abantu b'eggaba mu kyalo Katogo okulina National Water okitegeera bye bifaananyi producer bw'anaayagala nja bimuwa ne basirika bacce abantu ne babeera eyo amazzi gaatwalako n'omwana okitegeera endwadde ezibeera eyo tomanya we basena amazzi tooyi ogisimanga ekoma mu viivi okitegeera ate we wamu we basimye tooyi ekoma mu viivi we wali oluzzi lwe basenamu ki amazzi awo babanywa bbi bukyafu bakiŋŋaanya ekyo babanywa bukyafu okitegeera kati kantandika okubala nze nsula nakuwadde bira abantu abo tuzze tubalaba bazimba tubalaba nowebuuza nti kino nga kikyamu nga bazimba okitegeera bamaze okumaliriza amemba gaabwe gennyini agaddala nga bakulu bakola ki bajja naye njagala okugamba bali mu kugoba abantu
Abachina bwe bavanga emisingi gy'ebifakitole we bajja abantu bwe obusiru bwe tukola ki bwe nkugamba nti okuzimba mu myala kikyamu ovuma obusiru bakulu ekitegeera no bantu bwe tutabagambe tebajja kuwulira era bagamba katubagambe oba mwagala mutusibe fe tukyalina kye twagala essuubi lyaffe mwalita obeera wano tomanyi kiddako tolina kyolese waka oliawo oli muntu wagenda ku ssomero n'osoma wagenda n'osoma tolina kiddako ofunanga wa booda mwatusobera dda. Let me tell you, kankulisitirangira abantu ogenda kubala sesimu wansi ogenda kunyiza bala bulwenkugamba ng'ogamba amenyebwe ali mu lutobazi oddamu otya amenyebwe ali mu lutobazi ojja kusobola amenyebwe ali mu lutobazi oba nze nandikukuwadde lisiti gwe n'okimpa ekkanisa ya pasita Ssenyonga lutobazi emenyebwe ekkanisa ya pasita Kayanja lutobazi sudirwe emenyebwe sudirwe munyonyo awe twakamateka sente zaffe ekola etya emenyebwe Stabekisi Soyabunga ekola etya emenyebwe okitegeera Stabekisi wali eganda wayo side emenyebwe eveewo okitegeera abantu bakwata entobazi tetugenda kutandika kukwata ku muntu omu ku omu ennyumba ya Hamu emenyebwe lutobazi you are encroaching on a wetland. The order is waliwo etteeka erifuga okuzimba ku ntobazi era waliwo ebipimo ebibeerayo by'oteekawo okuzimba ku lutobazi. Abantu abo bali ku ntobazi ennyumba ya pasita Galesikina ku lutobazi okitegeera ali ku makagabikere kwasula waliyo bane ennyumba ya muganda waffe Kulaije ennyumba ya muganda waffe pasaka bali ku mazzi okitegeera luli otwali mu gatukane mu lujja chachi ya Musumba Kasirivu awo wonna bamenyebwe ne owakansa ngamira ko sendeyo ki abetagana kumenya ne bakuwa ne kibooko tekawo ne beach kitegeera otumenya uteka beach wetumenya otuzimbe ebitooga ate tutekemu emisota n'eggoonya addamu genda mu bimulye naye mbadidde abantu walabye omukazi gwe mukazi ng'asigazza nkoko yarabbi teriiko nampanga tegenda kuddamu kwalo bamulekedde enkoko empanga nga tekuli nampanga teyepanga paka nebiika okitegeera bano abantu bonna abazimbye mu ntobazi bangi somu bantu balyegaba bw'otuuka awo wa chairman Gabudi eri awo Gabuda waliwo wano otospa antunoonya ntobazi Bikira Maria nnyo mu katooge gaba tewaba asigalawo abagagga bali awo kwataawo otospa munyonyawo mututeerewo biiki bazimbewo ebitoogo ebikere bifunayo abaana baffe balabenga ebikere ne kalooli ajje n'okwereeta enaddeeyo Kampala si buli Kampala wonna site nakyo kyali kitoogo tumanye bebamu be bakola pulaani enfu okitegeera bw'omala okukola pulaani enfu ng'omala ng'ate onyigiriza bantu kino ekibuga baali badde baakiyiiya genda Embaale ekibuga kiyiiye street eyita wano giyita wano genda Kabaale genda Jinja tubeera tutya n'ekibuga ekitalina street tubeera tutya n'ekibuga ekitalina zi parks mbadde nkyayogera abamenyebwa nze mpuliriza wali Oasis Mall wakolawo ki bagikole batya Oasis Mall eryo ttaka lyonna lyakavingibwa ku gundi ku golf course ekyagiteekebwawo kubanga yo munaye teri agenda kuzimbako era ebidiba mwe ebiri amazzi gasobola okukola ki okutandika okumenyebwa Garden City wonna ekola etya bamenye anti tuli mu bantu bali mu ntobazi twagala ttaka lya ntobazi nze nkubuulira okugyako abantu abatatambuddeeko naye bw'omala otambulako osobola okunyiigira lino eggwanga
n'oyagala okwejjako erinnya nze nali ngamba oba ofuuka ti n'osigala nze kubanga ekintu ekinkwasa ku Uganda kaakati mu Uganda taata wange yafa kitegeera ne maama n'afa naye lumu nagala oba nsobola nti okufuuka nga siri Muganda ngende nfuuka omuntu omulala ngende eyo naye nga sisobola kulya mu ggwanga lyange ki lukwe kitegeera bw'otambulako onyiiga nagenda Ethiopia tuli wano ku National Theatre atulaba bw'oba omanyi National Theatre ku Parliament oyinza okuva wano paka nga Kibuli oli mu paaka si mu kibangirizi omuntu ajja n'atuula omuddo mulimu obuti omuntu ajja n'atuula kati nno babateeramu ne intaneti nojja n'oyiya n'obeerako awo naye ffe wano kati mulaba mumushutingira wano egundi content wammwe ku theatre waliwo kati gwe kiruma era kati theatre etuula bufuufufu suuni bajja kubagamba muweeyeko at least ettaano nono baatuddiramu buddizi oba management mpya oba management yakyuka bukyuse luli gyali buse baali olina kubaako ofisi gy'oyitamu naye kati tushutinga mirembe ompitanga eyo baali bagimenye naye noonya amannya nga Buule Andrew Kaggwa Philip Luswata twateeka wano embeera waliwo Jack Serunkumo Kinobo we nakimboledde tubonyebonye n'ensi kakati okumenya ku so what I'm trying to paint for you Ugandans is that we are in a country where justice is selective and that is not fair. Okay, if you want to demolish something, if you want to evict people who are encroaching on wetlands, kindly don't exclude. Let whoever is in a wetland get evicted. Tewabeerawo kyana na mwana okitegeera bwebwe obuzibu kikyo kikyamu entobazi zino kikyamu zibeeramu entobazi okuzizimbamu n'okuzijjawo kyekiviiriddeko kye tuyita climate change enkyukakyuka mu budde entobazi zino zikolanga water catchment areas oba filtration center for the bigger water bodies okitegeera n'omuddo guno ogukolamu gwe gusengejja empewo gye tussa. So singa entobazi ezo zivaawo tujja tuuka e Kampala wano ng'okuso sabbi oba nfuufu okitegeera bubi kigambo kyannemeddemu. So ekiriwo nti kituufu kitukakatako entobazi zino tukole ki tuziprotecting naye era nawe abadde ateekateeka gwe tokola ki togeza naye bano abannaffe ababaddemu tubakoledde ki tubayimiriza tutya mulaba omukazi akutte enkoko nalabye omukyala yali wa myaka 4 n'agenda e Buwarabu akuba ekyeyo ejje mu bulamu mu bwavu alabirira abaana be ku mulimu ogwasooka omuwarabu n'amusala n'akambe mukazi amusaza akambe n'agumira ennaku eyo nga bw'ogimanya abaana abo bali ku kyeyonze mbawe ekitiibwa abaana abo mubawe ekitiibwa. It is hard to be a slave in the 21st century, by the way. Those are slaves in the 25th century. In the 21st century. We need to respect them. Ekitegeera. Homecoming. Ekitegeera. Omukazi amaze okukola azimbyewo akayumba azimbidde abaana be ennyumba ogimenya alaba. Nalabye ne looya. Naye ate nga nkubira ekiwato nammwe baganda baffe ebintu bino olumu tubirowoozeeko tubalwanirira nene mmwe temutufuula muli mu muzibu gwa kubalwanira kubanga tulwanirira ebintu bingi ffe abalwanira tetujja kulwanisa babbi tuli kubali corrupt okitegeera gwate ofunye akasente ka katono oguze mu poloti mujuga Kampala teri poloti ya milioni 5 mukole tuleetera buzibu oli Kampala ogula bagala Kampala ono gola Kampala guleta Wakiso kubanga obamenye Wakiso ekitegeera tewali poloti ya milioni 2 oguze poloti ya milioni 2 ozimbye kalina ya bukadde 6
don't make it hard for us to fight for you. Kubanga naffe tugenda kubeera preoccupied bagala nti naye bano aboogerera eddembe ly'obuntu nga bali wano bali ku kino na kiri. Essaawa ya leero tuli kuba commissioner beegabira ssente zammwe tuligamba president nti akwate baki akwate abantu abo babasibe. Commissioner wabawaayo. Buli muntu yali abadde ku budget committee manya abasinga babbi. Buli muntu wolaba mbusimana nali mukosa sebaki abasinga si bonna naye abasinga babbi. Obwo bukiiko bwa parliament bubaddewo bantu kubbiramu. Muganda waffe Ramadhan Gobi kye yabuuka. Ekitegeera bw'amala kibuuka n'akyabiza president. Yensonga lwaki essaawa ya leero baminisita bakwate. Waliwo oli omukyala Namujju yalinga ayera mu office ya vice president. Bamala okwera mu office ya vice president n'afuuka mobilizer. Boom! N'afuuka MP. Kati mugagga muvu. Afuuka MP bamutwala mu gundi nti wa empapula wazijjawa. Na yeyiseko engineer mu kooti. Siso naye yatabwako n'ebitabo. Yatabwako n'ebitabo mu kooti. Ekyasinga okunyumira mu cross examination bamubuuza name one part of an insect nga tamanyi. Yamubuuza yatamu. Kunyoma bunyoma. Naye yita amannya ate eddonooziyo ate yaki. Naye olw'okuba munnaye bali wali. Naye omukazi mu kaseera mpawe kaaga alina obugagga bano babinyonkondo bifeekeera. Ndowooza atereka. Atereka. Bali atereka ki? Mwenga ddi we mutaatereka. Ffe tetulira mu sowaani tulira mu bucket nti ffe ze tulya nnyingi. Those are thieves. Obadde okyaji ali kubagagga abantu n'ogula ettaka n'otekawo investment ey'amaanyi. Lowooza bw'oba ofunye akataka mu lutobazi teekawo kayosiki teekawo kintuntu ekitaakulume kubanga nkubuulire bagula mu butuufu kati kankubuulire ekiriwo eyo ngenda kuddira mu butuufu n'obutali butuufu ekiriwo nti gavumenti yemu ekkiriza abantu okuzimba mu ntobazi ye gavumenti yemu efuna ssente mu World Bank okulwanirira enkyukakyuka mu butonde climate change. Kati ssente ezo balina zaakauntingira bano bayaaye yakuwa omuguwa wette ate yagenda wagamba banaye musolo omusajja tumugulire keesi bwe bafaanana tubadde nga tetunagenda kamera nkugambye nti ebuzibu bwe tulina era ngamba mu nnyo mu abalwana n'Obuganda naddala mu Abaganda mugyeewo obusiru tuli mu katu teri bwakabaka bubeerawo nga tebuli ku ttaka naye World Bank abavujjirira bo mu ndowooza yaabwe balowooza nti migo gy'oba mu ttaka giva mu kubeerawo nkola ey'ettaka lya mayiro. World Bank? Ate nga beekolagana naye we babakulembera era balwana nnyo. Kyova olaba bino byolaba mbuno sima baasisinkanya abataka bwe bati kyokka wali abataka batuufu waliyo bwe bati. Lumu ojja kukeera n'okukeera ku makya olemu omulimu bagambe ffe kabaka tetumumanyi. Eyo bisuubirira ddala era mbabulaba nga muweregane Katikkiro mukola ki obwo obutawulira ffe ensobi zaffe Buganda zatandika mu 5 Michael Kintunga Katikkiro okitegeera decision ze yagala okukola entuufu ffe tukola ki ne tuzigaana awo wajja gye tuyita Buganda the Kabaka crisis nga tuziza akalulu kaki kenkaaga tetumanyi oba twagala kabaka abeere kabaka ffe bamufe Baganda abatamanyi oba twagala kabaka ate abeere president okitegeera tulira awo kugamba kyonna kye tuli ne tukita wabula ebintu ebibadde bikyasobola okutereezebwa singa Abaganda mukola ki mubeera wamu ndabye abantu nga bavuma Buganda Land Board ettaka ly'omu Lubigi kituufu lya kabaka awo tugenda otandika katono kati tusooke tukole ku ssente tukomewo ate tweyongereyo. Ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. SMP Tours and Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June. Okumanya ebisingawo kuba 0759 793 767 oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street, Kampala, Uganda. To emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yaffe www.smptoursandtravels.com. Jangu tugende tulambule ffena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Tukomyewo okyali ku Seymour official we kubanga atwegaseko ministry y'ebyobulamu bali wamu ne USAID bali ne PEPFAR bakutegeeza ndi oba oli HIV positive ate ng'olina sukaali olina pressure okyogera mu luzungu bwoba olina akawuka n'ebifaanagana ku chronic diseases zifaanaganako bwe zityo tulina kye tuyita drug refill program. Tufuna nnyo obuzibu mu kufuna eddagala lyaffe abamu muli kuŋŋaanya mu bifo eby'enjawulo n'ogenda entebe ku ttaso n'okufuna ARVs zo ate n'ogamba nga simanyi erya pressure oyinza okuba ng'olijja wa dokita wo emulago oyinza osanga nga ate erya sukaali olijja Musambya kakati n'omaliriza nga omwezi osiiba mu kkubo kati drug refill program ate nga twakizudde nti ebbulawo ly'eddagala lino erimu ku ddyo liyinza okunafuya enkola y'eddagala ly'eddala oba ontegeera bulungi kati eddagala lino n'omaliriza nga olyetaaga kakati twalese tuyita drug refill program eddagala lyonna likuŋŋaanyizibwa okuva gye lirina okuva yonna ne lyeteeka ku pharmacy erina ekulinaanyeewo bw'onojja n'okuŋŋaanya likuŋŋaanye kakati enteekateeka eno osooka nga okozesa ennamba y'essimu eyogera ku screen yo bakubireko babuuze ngeri gye kisobola okuba nga tekikuyambamu naawe alina ennamba y'essimu eyo mukadde wayinza okubeera nga ate ali omu ku abo osobola gikwata n'obakubira direct oba n'ogiwa omukadde n'abakubira ate ne mulaba engeri gye musobola okubeera nga ate mwanguya ku ngeri gy'asobola okuba nga ataafunamu eddagala lye. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge basangibwa Kasubi awo tuka ku bitaala genda ku katono nnyo nga genda mu ŋŋoona awe bali. Rosemary Beddings enkola yaabwe ennyangu nnyo bagamba nti w'obanga tolina cash osobola otteekayo akasente mpola mpola sente bwe ziwera ate n'otumya omuntu n'anona ebintu kati gwali ebweru w'eggwanga naye naawe ali mu ggwanga n'ogenda n'onona ebintu by'omu kisenge byonna babirina oba making sure nti ekisenge kyo kirabika bulungi kale weekwate bannaffe Rosemary Beddings osobola okuba nga ate bakutereereza ekintu. Bannaffe aba Alum Tower Enterprises Limited abatunda ploti ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala kakati luli tuba tetunda ploti zaffe nga tukuwa transfer papers n'ogenda n'oprocessing ekyapa kyo kakati twagambye bw'omala okukiryalinga tumakinga sure nti ekyapa tukigenda okikuwa nga kiri mu mannya go wekitabeera mu mannya go tetukikukwasa awo we tuli bannaffe aba Alum Tower Enterprises Limited bakwe ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo ogenda kuba nga ate obitegeera. Bananga Aromatic Entertainment etandika ku Theatre Labonita na kuzomeza 28 29 na 3 weekend eyo we bali awo mitwalo 3 ne mitwalo 5 omuzannyo customer care bambi jango berenga atoba wagira ensonga efaanaganako bwetyo eberenga etambula kali ngozingira mu kubyo badde ogendamu politically we are heading to 2026 byonna nga mmaze okulaba abanaku abakaaba ndaba bamaama abakaaba ndaba batata abakaaba ndaba abafiiriddwa in my head ekyazze mu bwongo bwange okay tutaasa butonde bwansi naye nema kye bakola gavumenti kyo baakire politically kyo baakirabye ati kakati wano tosobola kubeera nga ekisooka kye mbadde njagala okugamba ettaka lye Rubigi nga bw'olidaba ttaka lya Bwakabaka naye
obwakabaka tekibujjaako ddembe lyawo kuba lwa ttaka olw'okuba nti kiki lutobazi. Kati ate n'endagaano n'enteeka erya NEMA ligenda okujjawo nga NEMA ng'ekitongole tekinnabeerawo. Waliwo abantu abaali babeeraawo. Kitegeera abantu abo babatawaanya mu bumenyi bwaki bw'amateeka. Ate ekirala nti yo ng'obwakabaka nga bayita mu Buganda Land Board balina buyinza kuwa balina obuyinza okuguza ettaka lyabwe. Naye obuyinza obw'okuzimba ebyo bikwata ku ggwe ne NEMA olina okugenda okufuna olukusa muki mu NEMA. Ekyo kiri kyenkugambye nti omuntu waddembe okugenda n'afuna olukusa mu NEMA n'azimba mu lutobazi ekintu kyonna kyateekayo. Lwakuba etteeka waliwo bye bikugira okuzimba mu ntobazi ne bibitakugira. Okugeza nga license okufuna oteekemu amaka si kyangu. Naye abakola funa license oteeka mu factories kiba oluusi kiki kyanguko. Mulimu abakufuna license okulundiramu ebyennyanja n'okukola beach n'ebintu ebiri awo. Kyova n'abantu bali benjogeddeko wammanga nti weesanga nga bafuna license naye nga zo zaali mu makubo matuufu. Awo ensonga weeri. Tuddayo ku by'ebyobufuzi n'okugoba abantu. Eno gavumenti uliriza katonyo nga twali tufuluma akalu ka 2021 I think Kampala Museveni yaweza na 30%. Naye teyafuuka president. I understand. Kakati kyengezaako kulaga nti mu byobufuzi by'ensi ezifaanagana nga Uganda nkubulira aba president bwe njagala okulaba bafaanagana nga abaawano. Paul Biya Cameroon, Nguema Mbasogo Obianga Ejini, waliwo oyo muveeko oyo talina gyadda naye alinga owaawano. Waliwo owa Congo eri etali eno Congo eriyo point eno Brazzaville. Kakati bangi nnyo abafaanagana ngaawo abo mu nkuvuga yaabwe they micromanage government zibatambulira wano. Nti Paul Biya mu documentary gye bayita Le Président ya Jean Pierre Bekolo munnamawulire yali wa Paul Biya akugamba nti Paul Biya yagenda ye president yakwate kubo n'agenda e Switzerland n'amalayo omwaka nga taddangako mu nsi ye ng'asula mu hoteli naye nga buli kimu kikola kitambula. Kitegeera kakati bano nti ensi bazitambuliza wano buli kintu balina kimanyaako ali kirina okutambula. Kati nze kati kankubuulire teri kintu kibeerawo wano mu Uganda okuggyako ng'oli muyaaye nnyo nga president muganda wa president okitegeera oba amagye nga tebamanyi baba bamanyi nga bamanyi n'ekigenda okukola ki okukivaamu. Naye nga kiki kyenkugamba nti gw'oli waddembe obutalonda Museveni kitegeera era eri buukoze kusalawo ko nga bw'okusalawo n'omulaga nti tokola ki tumwagala. Naye enyongera okujjukiza nti gavumenti ezifaanagana bwe zityo oba ogironze oba togironze mumaliriza mukola ki muli nayo butoola ekitegeera. Golooza pulezidenti abasuubiramu kinene mu abaana mu Buganda kumulonda nga bwe mwali mumulonze ddi oba oli awo nga yasalawo mulonde nga bwe mwalonda ekitegeera. Abantu ba wano we basinga ebizibu. Tosuubira muntu gwe babbako ttaka kugenda kulonda muntu gwasuubira nti yandi protecting ettaka lye. Katunuulira abantu beeruweero. Omuntu nga baakuttira jjajjaawo buli kimu n'okola ki oba olina amaanyi agalondawo omuntu oyo naye tebamulonda ekitegeera. Kyekyo kye bakugamba abakulembeze baffe ab'ennono kye babagamba n'abamadini nti tukole tuve mu kwekubagiza. Abantu baffe babaavuwazza ne bafuula obwavu ekyaki ekyokulwanyisa. Kyova olaba osanga abantu nga osanga layini nnene empya ze kitegeera. MP bw'agira n'atulawo n'alaba PA omuyambi we n'amugamba nti waayi Luka ali mu banka ku ttero bagambe bakumpeereyo akakadde naye mu 5 ekitegeera onguleyo n'otutibwe n'eddazini z'ebbaasa 5 ogenda olaba basonsekamu
ttaano abo ne babajjamu abali ku level 5 ebiri ogenda okulaba nga chairman yabaddewo okutiizinga abantu okugamba abantu nti mulondo ono nga mayeze bamugjeemu 10 naye nga 10 kikutwala mu layini kyova olaba nti tukole nnyo yadde tuli mu bwavu abantu baffe banditutteko mu mbeera nga tebasetolinga for less nga tebagendera mu bintu butono nze kinuma nnyo si kibi bantu kubawa bintu naye mbadde enva ewaka nentuuka wali ku lufulaye waffe awo nensanga abantu nga bangi nga tulina wooyita nembuuza owa booda nti kiki ekiri wano tyanti kati waliwo ennyama efisseewo eyayidi waliwo abaagabye abantu banonya ennyama please bw'oba okyalina muntu mu kika agenda okugenda mu layini olwa kiro ennyama yaonale baagabudde onale baagabudde aja agabudde olina obuzibu kiro ennyama omuntu olina gimutwalira waka ng'olwaki omuntu asimbalwa kiro ennyama leero mpuliddeko bebamiyita bagala kwekalakaasa bajja kuba kibooko abantu baffe bakola ki abatutwala bwe bakola ki zino nkubula fakisi waliwo gwe biruma lwaki ayogedde bwati abantu beegatteko bajja kuba kibooko naye ate mbawagira bakole ki kubanga kyokka kye basobola okukola ate bwe munaakikola obulungi eno gavumenti ette omwekalakaasi nze nakugamba simanyi batwakiteeka ku kamera oba tina we twakiteeka singa abasibe be bakwata abanuupu baali babakwata nga baddokita Besigye singa babata mu byobufuzi ebya Besigye singa babata dda tebandimazeeyo na mwezi kubanga Besigye kimu kye yali amasteringa ndi Museveni ye mutiriiza asinga kataawulira nti abantu babalinako kye bagenda okukola Besigye ye yavangayo ng'omuntu gwe oyagala mwegatteko gwe Ssegirinya era Ssegirinya muganda waffe yamubeererangawo muganda wange Doreen Nanjula n'abalala nga wajja n'akolawo ensasagge muto abantu baffe mugenda obbawulira nti babajja Naggalama ne babasuula eri egindi okitegeera so nze kati kankubuulire ng'oyagala okuta abaana ba Nuupu mu ssaawa ezo 2 zokka gwe Bobi Wine kwata gwe wekka bw'oba yeeweyongeddeko ng'abangi weegatteko Ssennyonyi ogatteko ne Sekuritale General mulabikeko wali mu wino andi obuzibu okwekalakaasa abantu bagamba nti oyagala kujja abaana babandi atutwazaayo balala gwe toyita muntu ajjajje twasa butakwegattako oba ogende wali ku CPS n'ekipande international media gireeta ekube wallahi bajja kubata oba ojja ku mulyango wa palamenti awo wesibirewo olujegere kubanga nze nkubuulira gavumenti ya wano tekyasobola Museveni waliwo ebintu byatakola Museveni tatta ba main opponent nti Besigye bamuttire ki ebyo tabikola wabula kyakola aba frustratinga n'abafuula balonda era ze kyenkugamba nti Bobi Wine alina omulimu munene nnyo nti buli gw'oli kuruutinga olina olikuruutingako backup kitegeera ndi kakati palamenti etandise okuvaamu abavaamu era ne kalulu akalijja wajja kubaako abavuddemu buli wadevelopingawo nga bavaamu ekyo kyatuuka ku Dr. Besigye ekyo kyatuuka ku Paul Kawanga Ssemwogerere ekitegeera so nti bakufrustratinga n'otuuka nga wooli bino benagamba olaba bino ebifo bye bataddewo ekifo kya assistant RDC okimanyi tekibaddeewo kipya gw'oza bakitaddewo bwe bataddemu NRM babaagaza ki abaana boolaba bakansala ba Nuupu abasinga bagenda kubawuyita abamutima omugumu be bajja okugaana babagamba oli assistant RDC omwana abadde wali avumira bwerere ku social media bamuwe emmundu n'emmotoka n'omusaala owulire embaga itigenda kutwala mwe abali abaana abagezi Nuupu erina abaana abagezi naye ate abalala so byebyo naye nga tubasabira temutukwata bubi abannabyabufuzi nali sikimanyi nti bannabyabufuzi mulaba entambi zino
bambi bwe muba mulowooza kutuwamba n'okututiisatiisa mulowooze ku bwana bwaffe naawe bwe tufaako bino ebintu olumu naffe tetwekolera tukolera bantu we are frustrated by the way abantu abamu batwenyumirizaamu naye n'ogaa kati anenyumirizaamu oba ali atya okitegeera anenyumirizaamu ye ali atya amanya gange nze Gabriel Bule esimu yange eri 700 39 1620 0700 39 16 2 akabokisi kange ku Twitter ati Gabriel Bule kagule era nzidamu bulungi abantu ku Facebook olumundu wayo genda naye nga yombayo nga mpitibwa Gabriel Crispus Bule baganda baffe bali mu diaspora Matthew Trevor Mutobano yanga yagenze mu training y'amagye mwanyi naffe Flavia Namulindwa kezika wali ombuzeeko nnyo kaye mwana kaye wayavaawa awandula asinzira eri muli bangi nnyo Christine Keria Nampala Leira muli bangi nnyo musaagala bogerako amwagala privacy yammwe muli bangi kyambadde Austria Kizito ba walaga wamu Kizito we muwagizi wa Italy simayo oba ekikopo kuluna akiddamu nze ndi muwagizi wa Portugal kwe bankubira so mbatumidde nnyo mweraba